Naffe Tuggussa Enssonga. Fokuza tukuluddemu twagenda n'ofuna abazzukulu. Olimba publicity. Ate nkulembe ffe tugenda kufuna n'abazzukulu. Era kati nze obudde bonna ngenda kufuuka grandmother. Kati grandmother. Jjajja omusajja. SB4 mwavu bunnumi. Nyabu bunnumidde 3 years. 3 years. Emyezi nga 5 naye muganda wange bunnumye. Njagala n'obbasinga. Osinge yaba. Muzino looni ate looni zigana. Era twebaza nnyo eggwanga lino. Looni kasoba ng'olina ky'osingayo. Kati abaana bengenda okusingayo. Mu looni. Ngenda basingayo. Bampe kye bampanze ndabe we nnimira. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo kati wanjulira Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize. Essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo. Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya. Disney Junior weesinga obukugu eby'entambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi. Kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawo alina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akula ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758975006 0393241298. Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. Nakayimba ni akayimba Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Mbagaliza Ssekukkulu n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Tiyali Bobi Wine. Bobi Wine yali kubako n'agamba nti n'abaana b'eggomba banninde. Olina kwogera Bobi Wine. Ojja kwogera Kyagulanyi. Social media ekukyawe. Mwana mwendira kwa nti benfuula star kanemba mukulima okugulu nwanjagala okujja omutima negungamba ali ku international skinnick simanyike skinnick nembuuza bayerirudawa ngagungamba ali mulago nenga tayinza kuba mulago wagamba wawasooka bangamba skinnick simanyi skinnick nga sibitegeera kaningamba babasawo bali star nenebuuza which hospital we have the time now nenga oba mulago nene ngamba abalemerwa bonna bagenda mulago netambula 3 weeks ngotambula ngonoonya mu mulago andi nkimanyi nti wano mu Uganda bwolemererwa ewantu wonna ogenda mulago wanoonya bitundu ki tulina mulago omupya ne mulago omukadde anti mubeera mu department department nasooka nenziruka mu bakanso mu bakanso abasite kanso koba gengenda kunnyonnyola ntya mu bakanso abalwadde ba kanso abo nenvaamu nebanga oliya nekubira mukwano gwange yaŋŋamba naŋŋamba yamenyesemenyesi kakati nenzija ate mu baboda era nali manyi oli ku bodaboda luvannyuma nnyo nekubira mukwano gwange maneja naŋŋamba publicity avuga pikipiki za mpaka awo nemba sitaaka nga sibitegeera boda waliyo n'ababoda era mulago netera notugo bafa ababodaboda because nti era njaga government ene ekintu kino ekirambike bulungi government yakyogere muzungu gamba nti motorcycle because the people right now I have them so spirit of mulago I continue begin that project ngategeeza aba boda mulago bebasinga obungi kati abagudde ku accident exactly banji kani mwe nali nkunyonyeza boda exactly nyaze ndi bilala obadde wa mukeni sikiniki obadde mukeni sikiniki Kens mukens jembadde Kens konze sangibwawa nawoze wano
wane nakasera awo nga boyita ku maka g'omukulembeze w'eggwanga n'okubala undi about awo weeri yabbe munaku togendayo naawe era awo kanze nganze publicity sikyagenda nasigalira mulaga ensi yanyeganyega enaku zino obudde obulira naye avuwala mukwano gwo akumbuuza nnyo amita Mr. Joseph Mutyaba akwera mu Airtel eyo mukama wange era waliwo omwana gwe nasomanga naye nga Joseph Mutyaba oba obi wange omuwala Joseph Mutyaba soka omutumira kayinza okubanga muganda wange wonna wooli Joseph Mutyaba babeddirangeyo Joseph Mutyaba babeddirangeyo nkutumiddeko nnyo fani wange bali kunjagala buladi mbayo because yali muwala nga aliso sistritis kwegamba nga muntu kweganga olaba omuwala eyamalayo waliwo omwana ngolaba yayawula figa kyekyo olikimu katonda mwoyo yali amanyi Oluganda kwali tamanyi Luganda yali tamanyi Luganda ati baali babanyankole manyi tusombya abantu mu ggwanga lino describing kati yali muwala nga ali lekitango okimanyi nga ina figa nga alina figa nga mulungi mutumiddeko nnyo bayizawe mu luzungu andaga nti akumanyi nnyo Mr. Joseph Mutyaba mukwano gwange Mr. Joseph Mutyaba I'm very very simple that how are you how's life how's jobs no because nkutumiddeko nnyo ne family yo I'm very very happy nange nkwagala nnyo brad nyumira nnyo buli muntu amatya publicity atete nenga jendi akutumira nnyo era yangala ne musajja oyo yawulira wajja munoonya akayo kuki manyi akwasaganya bya internet ya extreme wifi era tuli mu kaweefu okolanga bana Uganda bana babona internet ennungi exactly Airtel nyambako kimo line yange tebagisalako naye ngena nempula abantu bonna nti babasalako line nembuuza bamanja ki omanya waliyo obiwu eyo kirabika wamanja obi oji aba obi oba oji ombuzabuza nnyo aba ogi akagambo ko ogi nkawira nnyo kagwayo katya ogi aba ogis oye ye mulenzi obi ye muwala ukasoga nti obi ogis oteka okali ogis salongo twasomera ddala bwala ati SB4 yavuddewo katulina kuyita salongo olw'ekitiibwa omanyi olw'ebitiibwa nga kyo tebagula kigula nze sagala kigula dda ekya salongo exactly kuba nkyagala bangamba nti woli salongo omukazi n'abagaba emaya oya togenda batematema mugundu n'abagaba emaya kati bali maya yali ali nani aliwa Abalongo nalina muwala na mulenzi omanyi abo abaana baba balungi omuwala bw'asala wakutuge omulenzi nga gatotuga taata kakati abo era kyova buli muntu azali era nakusanyukiddeko naye bw'ozaala kalemu ekutta ku mmande era kati senga oli mufu senga SB4 mudayi ndine salongo publicity sorry nkugambye nze nali salongo omukazi n'abagaba emaya abagaba atya olimba sente nga zimpeddeko omanyi n'omuzungu yagamba money talk money beat sigonza money try sente oza kugwako n'abagaba emaya nanga akuwa nsonga ki no ate omukazi aba n'ensonga even now from nowhere n'agamba publicity children have the periods abaana si babo kati oba ogenda kukola kinaawe bali ba myezi ngeme bali mu 10 year je myezi emekaawo myezi ndowooza nga 10 10 year ba myezi nga 10 nga batandise okwavula exactly n'okutuula kubanga ndowooza bali batandise n'okumpita pub yeah exactly abaana bamagero go bamanyi abalongo bamanyi bamanyi nti omwana wa 10 year abatanatandika yadde okutuula aba atudde naawe omwana wa 10 year abaako kikolema aba atudde emyezi mwenda aba atudde ababa bali mu 10 year wakatandika kuzaala fe okuzaala tukuluddemu fe agenda n'ofuna abazzukulu kulimba publicity ate nkulimbe fe tugenda kufuna n'abazzukulu era kati nze obudde bonna ngenda kufuuka gulandi maaza kati gulandi maaza jajja omusajja omuntu wafuna bazzukulu aba gulandi maaza aba afuuse jajja omusajja gulandi maaza kitegeeza jajja omusajja ze naafuuka ddi ago okyali leeti neegumamu so omukyala nagamba nti tolina ssente bagabi ate kasuba nga tolina ssente ku ssente ogimanyi oza nantunudde bwe nti nga toneetuka n'okugwa olubege
kati ekyo kyekola omukyala okugaba abakazi emayo omuzungu kyayita okubagaba ewalala ekyo omuzungu kyayita mother for trial of residence. Mother for trial of residence. Obagaba mu area endala exactly ate bwogenda kola kinaawe guno omulembe gwa mukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni yagamba twenkane kati obugenda muwabira olwo otya ate nawulira nti era nawulira feeling nga bulijjo nti kinnumye naye simple that nenkitwala ize ng'era omuntu yabugumizibwako nekitwala simple that ongambye ennaku zino obwavu bukulumye otubuze kunyonga obwavu bukulumye SB4 obwavu bunnumye nyabu bunnumidde 3 years emyezi nga 5 naye muganda wange bunnumye nawe mukakasizza mwana bw'omanyi omulwadde okuluma noba nga stomach sick, children sick, mother sick, but have house for readiness because I had that life ng'obulamu bwesibye olukitegeeza ki ng'abaana balwadde naawe oli mulwadde owenju abanja kugana obasitaaka n'obasitaaka era bayiza simanyi nakumanya naye lwakuba ndi musajja mugezigezi ali international ovanga ne kubanga ne gwanga likutya ne libuuza publicity who are you yani publicity ekyo mukulembeze gwanga yakibuuzaako mu lockdown mu lockdown njaga we yakuluma ennyo gamba tugenda tematema bakati mukazi wo n'abaana obaliye kuluno obwavu bukuluma ennyo abaana bakyali balamu obwavu bunnumi nenjaga no basinga osinge yaba muzino looni ate looni zigana era twebaza nnyo eggwanga lino looni kasoba ng'olina bukyosingayo the children because money until that time now the house because had that money out now the and so kyona kyoba nakyo kati abaana bengenda okusingayo mu looni ngenda basingayo bampe kye bampanze ndabe wennimira sikitegedde okwata omwana w'omutwale mu looni bakuwa akasente bagenda kumpa osasulayo mpola mpola bagenda kumpa kubanga nadde ngenze wano ku bakatuliki eno bank eno ey'abakatuliki centenary awo nga nabo banzikiriza nengendako ku DFCU bank nga banzikiriza bonna banzikiriza bangensinga nze ndabe nti ngenda mu maaso n'obona ngumusingayo bakuwa sente mmeka bayinza okumpa ne banampa bampadde artist kuba mu kusinziira nze kati okuzaako obulamu bwange engulu kiba kinneetagisaayo tulabe nga firike kuba njagala kusuubula mwanyi firike bwe tudda mu ddoola ze 13 eza ddoola firike ddoola eri mu sente nga mmeka ebiseera bino ndudde okukwata ku ssente kuba kati simanyi omanyi ddoola yawane waffe era omukulembeze w'eggwanga yatugamba nti kati esse kati erinnya eyinza okwamba oba mu 12 oba mu 28 simple zaati ekitegeeza ddoola nga 3 sente zo nga mmeka awo ddoola 3 tulabe wali wetugatta awo tuba tugenze mu mweso gwa 3 emirundi 216 3 emirundi 4 23 3 emirundi 23 ziba miliyoni nga 3 bweze weetaaga ddoola 13 ne bwe ziba 2 ntandika obulamu n'ensobole mwanyi kati kyeza wowaayo omwana nga bakuwa miliyoni 3 ze njagala ate kati nkole ki gwe SB4 obwavu buluma busenga n'omusujja Bikira Maria nyabo wekisa gwe obwavu bulo gwe tewalabye abasiraamu batubanja trillioni ze 10 gwe SB4 zanya n'okuzanya abasiraamu wetuli tuli ku nkato batubanja trillioni zero mukulembeze gwanga yavuddeyo n'agamba omulamuzi Kababire n'amugamba Kalabire n'amugamba abasiraamu baleke katono Kababire simanyi naye omukulembeze gwanga yavudde n'agamba abasiraamu abaleke era yekka yatuwonyeza ffe twade tuwedde trillioni zigogimanyi trillions yabeera etya okwata obuwumbi 16 n'ogattako obuwumbi 16 n'oweza trillions kakati awo simanyi ffe abasiraamu bwe twandibadde baade bajja kutwala Gaddafi batwale ani awo batwale mu bajje batwale wa nakasero tusigale tayo naye nga okulembeze gwanga yavuddeyo n'ayogera mu ddoboozi lye
nagamba omulamuzi oyo Katonda amugamba Islam ngayogera mu Uganda yayogedde muri zo nagamba Islam because the people right now amasindizo because they continue begin to until Nakasero Gaddafi Mosque and so on nayogana bagamba abasiramba balekere ebintu byabwe babenga ate bakavalinga life for it that people right now mukulembeze gwanga yakyogedde netubanga te netufunako akamwenyo babadde mugenzi twade tuwedde naawe twade tuwedde nnyo nze nsaalirawo ku Gaddafi naye mbadde sikyasaalagenda kusaalirawa mbadde simanyi era omukulembeze bwe yavuddeyo n'akyogerako neŋŋamba kyekyo neŋŋanya nti nena wavu buluma wasigaliza mmotoka ekisumuluzo tukiraba motoka banjaziseemu mu motoka banjaziseemu wali omukwano gwange awo Rajabu yanjaziseemu nasomanga nako yakwasiza mu kisumuluzo mu motoka ki weri awo mugugu ekisumuluzo kya mugugu gye neevugira ate nakola ki munnaye obwavu bwebwo kawali nadda pabulise bandabe ku bodaboda enkutula amagulu kiri kukutula amagulu olaba kakati yo kakutuse ati gwe SB4 namala kubo namala gama bukadde bubo busatu duko okuva no paka natete tosobola bange nti naye wavuako ku pichi ezeze mpaka nkugaye kubira gundi dunguli gundi muna Kenya dunguli muna Kenya muboze publicity natete omumanyi ajaga twavuganga naye nga muvugira wa twavuganga ekimanya ati ye bamuzala side ye ne tuvuga wano ntero okuzungira wano Kampala simayiruda waawo mpaka mpya twavugira wonge bikyana bisooto nzamba naye abantu balina n'obwongo nze nkakasa na Uganda balina obwongo emmotoka zonna zijjiramu ebikuubo nabo bawula batya nti zino zigenda Masaka zino zigenda Mambire zino zigenda Luddawa zino zigenda Kibuga adenga zazirimu ebikuubo kyekyanimese emmotoka z'olukale n'engula eyange nemunaye ati obwavu bwantunza buli kimu kyekyakuggya mu piki ekyanzija mu piki teri kyanzijamu nkyagivuga naye sigiina ey'empaka obadde ogamba motorcycle oba ez'empaka nagenda okulaba for body you have didn't my highs for damages my high ninga ate because I have my shriest ate the proponent ningamba hard soke kansoke nesonywe piki ngolo kitegeeza ngandaba amaaso malema amaso malema abagala abanze sigeeraba ne abana bagamba yo wandali publicity simaya inenda gasobola okulemala ngadia agwe kaadi nedda nze kolimirako bukolimize otunula wali nedda kolimirako bukolimize SB4 obatia nti kali nawo ojja kuzaala omwana ayina edali okakase kasi kitegedde owendali kwasitawo kolimanga ngalawo omuzaala ndowooza mama wange bamukolimira towaka ne SB4 kolimira uyo ogundi kolimira oyo nze nkolima naye kakati munaye nga bomanyi munaye pikipiki nekolaki ninga omuntu agamba nti amaaso malema tunulako mu kamera abalabi bagalaba kati gwe SB4 tegakayanya balabi salo don't fear no totya kwogera amagabera kati amalema ate obole agamba oyo birali ngokimanyi nti nze nafunako omwana mugaga naganza senagalaga wa damage mu kika tosese kasitosese olokiwedde gwe SB4 kasitosese olokiwedde okujjako ngamba nti yasini ngenda kutaasa mukino nze nkujjako ekikolimu gwe kasitosese ate ati siwandibadde kulayi n'okaaba ne mmanya nti olumiddwa naye gwe SB4 your bad manners ati siwandikayo ne mmanya nti olumiddwa sokoleke nga kyekinkaabya anti ng'olumiddwa munnaa tumanyana nammwe nga kyekinnuma so omwana agata ayina galaga wa damage mu kika era ne bangobayo mu kika kyabwe ne bangobayo nga damage ng'eriwa omusajja oli musajja mugoggovu n'emmotoka exactly naye ng'amaaso alabanga damage ate nga tomunenya nange empwira abale bagamba nti publicity ayina endali wawalabanga olina endali n'ogira n'ozivaamu pikipiki z'empaka nenzivaamu nevugira ka bodaboda wali tolaba nali ndaba sofanga era mpuliriza era nga nzitegeera kuba nali nzaagala nnyo waliwo gaayo ono yazireetako waffe mu kyalo emasaka ematanga gye banzaala ng'alina ne katabani ke akatosoma baali bakayitaani awo ng'avuga nga ne katabani ke kavuga kati ne bazeetako waffe ematanga ku kisaawe yali muddugavu awo naye nga katabani ke keerumuko kaali myaka ndowooza nga 8 ne kansanyusa nnyo nenjagala ozimuvinga nzikoleki era bwe natuuka e Kampala nenkwatagana n'eddunguli gundi muna Kenya
buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Noziyingira naziberamu emyaka mingi rafule ndowooza 3 years myaka nga 3 teyakubako nekumenya olaba eno paati eno joyinti kyuma n'oluvannyuma lwa abikula ndabe kyuma ate mbikula kinkugenzi kyuma aligo nga abikula olabeka goli mubiri gwange ndabe ku kyuma wa bwe kyakola kitya kati bali abazungu e Nairobi bakiyisa wano okitegeera nekimuvingira wano nekiyungira wano kyetwandiise egg of leaf plate kyetwandiise egg of the plate nekiyungira wano bwekiti naye nga mwekiri tulete magina tututeke otulaba kinakwata era kikwata bw'ogireeta bobo giina olwagiina kikyalimu mwekiri luvannyuma myaka 3 years nga bakikyusa ezo sente nazo ate omwavu kyekiwosa tugenda munaku nkulu publicity otegese otekwita munaku enkulu ndi bubi wallahi SB4 ndi busalongo ndi bubi blood sanana zimanya abantu beda bakubira amasimu daddy I'm going village nembaga abannaye first wait I'm not poor life for bad don't no village nimangamba daddy oba tutambule nembaga don't properly olewa kuba senaka ya time twandi bakubide bambuza tatatambule babeera wabana bali awo gundi matanga matanga ati kyekyalo kyaffe yebireji yaffe lwakuba kati ya Force City bali wano Katende ku site mali ya Godeti no dawo mondo ekitegeeza bagala genda kulira Christmas bagala genda matanga Christmas okijjukira ko ki publish benji kubanga Christmas omanyi obukojja bwange bakatuliki kati balukuzanga nnyo ate nga tonavana ku bukojja bwange ne jjajjo omukazi azaala kitange yali mukazi mukatuliki kati ezennaku nga tuzikuza nnyo okitegeera tukuzeeza abasiraamu tukuzeeza abakatuliki kwegamba bonna bantu baffe waffe waka tulina eddiini bbiri tulina abakatuliki tulina abasiraamu okitegeera kuba kankwega example nze nannyini eggangu iziraamu liri Busaabalaawo yampitako nga ayagala kumpa mulimu nga muzee tojja kusoma osomese yali ayagala nsomese gangu iziraamu yampitako nemuga muzee tojja kusoma kunsasula sente nkolera nnyingi nenga sijja kusomesa abaana bo you have the mint English because I have the mint that people kubanda linga tabibiri nani no gato oluzungu nenga tanoluwalabu ate nga byonna biyina olaba olumanyi samba bagamba nti kumu omudamu kumu na ijuru sujja lasona bagamba isimu ka mugabisimi yasini bakuno ompaje abakuboza amanyago kati gongamba ki nawe SB4 wena kyo ngamba salongo ebintu bena ennimi zonna nali nziza kuba government yano yina ttima butampa mirimu ningi ennimi zonna nali nziza so Christmas buyimba kibojjukira wa Christmas bantu mayimba nga Christmas olutandise okutuuka awo eyengedde olweyingidde waliwo limba letwayimba olwasinga okunsanyusa nga lugamba eti
Bouncing for me, who bouncing for me, by mother of die, by father of the day, the Christmas is coming, who bouncing for me. Kakari kalungi. Ngakategeeza mama yafa, tata agenda kufa, Christmas etuusa ani anangulira akagoye. Nga tomulaba era SB4 nkubwira mazima ne government eno njagala ekimanye ne bonna Uganda bonna batwala abali ku SB4 abekumiddeko teri mulekwa yambala ku lugoye lupya ku Christmas. Nze ndako omukyalo waffe ku kyalo mu katata wange muto bamuyita mama Sala, mama Basiri, mama Gaddafi abo na manyaga abana be. Mama Sala, mama Gaddafi, mama Basiri. Yampanga ku ngoye zifunze ku baana be nakuwa nangamba Yasini gendo waliwo akasuuti kali kambalanga owa kamera kayambadde akasuuti akapale nga nakasuuti be kali akasuuti ako bambi kanyumiranga nnyo kali kakitaka bambi omukyalo oyo mukama akyamukomye gyali lwakwa kitaffe ate nakuzanya mugonvugonvumu. So uye yakuwanga ku ngoye yampanga ku ngoye ate waliwo mulekwa omulaba mulekwa abasitaaka abatalina gwanza gamba kujjako ye akwatibwa ekyala gamba mwana publicity kamwambaze kana akagoye naye teri muzadde ayinza gwira mwana mulekwa lugoye lupya ate kisoboka era agenda mbivumba nayolayo bya bbiribbiri akasente kaba tekaliiwo ate bwe kaba tekaliiwo ababe nga bambadde empya mama waabwe yazibagulidde kati owanga nti yasangibwa afudde. So nze embeera gye mpiseemu eri sitaaka nnyo SB4 kikyo ojjukirako ku Christmas nenjukira buno obuyimba bwono gaye era bambi tumujjukireko nnyo yafa mu 1972 ono yayimba mbagaliza sekukulu n'omwaka omujja bwebabeerere gwa mirembe yali fire bongole lutaya fire bongole lutaya bambi ye buli mwaka alinga kafeero era wano mu Uganda abayimbi be tulina bali iro tulina kafeero tulina ne fire bongole lutaya bayimba kayimba kyakasanga okunyumiranga akayimba waliwo akoluzungu you run people line very to high die for line calling so high for a long kafire lutaya bongole kagenda katya sidda mudabu waka nawe SB4 kyanja ne musomera ate gwoga akagenda katya no ntwagala nkanonyeko nange nkayimbe mu ngwana enyimba zoyo guys zona bazitadde gwegenda ku YouTube oteke mu fire lutaya bongole zijja buzi akayimba kyali kasinga okunyumira akake yo kali zone you're finally calling high for the song go high to high feel longer today for life low for love from right oshtegera naka Christmas kali jasi kama sai za Christmas zatunyumiranga nempwidde nga akabaniga kali mu lapu anti laga yali muniga Samulaba nako ati mwali mwazaliddwa fire bongole butyafa yawezeze emyaka 3 mu ttaka yafaina emyaka 3 mu 8 yafaina 3 mu 8 era ye muyimbe mu Uganda yavaayo nerangira konti ayina sirimu okitegera nafuuka iro awo netujja netufuna omuyimbi omulala kafeero twamuzeeka 27 bambi mukama Katonda amugazize kabulye naye yakuba oluyimba buli otufiirwa walumbeza nga bamuteekako kana kayimba ni akayimba Merry Christmas Happy New Year mbagaliza sekukulu n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe tiyali Bobi Wine Bobi Wine yali kubako n'agamba nti n'abaana b'eggomba banninde olina kwogera Bobi Wine ojja kwogera Kyagulanyi social media ekukyawe so kakati wakabbo balese bakola ki kuba nnaku zo bale mayimba atanze kusubula bintu ya time kusubula bintu awo balese nga bali staka naye by the way alla nyinza okupanda keddiso internet funa kasembo wala lero kwate bunnaziba nza okufuna kasente ne mbapakira ne bagenda ematanga ate nenjia life endala because ndi muntu ali tested atali plated atomo yiye nnyo because boba na Uganda bali bamanyi publicity I never all the money but now because the people right now ne embera gyendimo ate kati eri mbinyo kuba free my job ebintu byange bifudde okitegera mbadde musobozi wa mwanya ebiseera bisenga kolako kuzibucha z'ennyama ndowooza wazirabako bwana batu wazirabako nkoze ku mirimu mingi naye nga sente zikyakoze ki ringa ovuga boda boda yona anti bagibye okakasa boda bagibide ku muzikiti eddi eggulo pisto limba bibikira Maria nyabo nkube simu
bagibidde ku muzikiti waliko ku maka bagibye gule Friday bagibye nga walabi naye kati ozaako ki ate tuzeeko ki gato ala tagaba kibi ate kati tuzeeko ki kati ntambuza bigere waboda ndeseeko alabye mmulwisa n'agisimba ne mugamba kasate sigenda kudduka nateete nze nja kudda so kati anyway bulamu buli staaka nnyo Salongo kubanga olaba ovanga ku kintu nga kiri kikufuuse staaka ina family abaana kati obudde buno nze bwe nali wali nga nkyalina ku sente for schools I have right from now because I'm schools at that money I want definitely that for schools but now dead master of the list staff test but deputy director ngaba besima publicity kubanga nze abaana nali nteekayo from nowhere nenteka butesi from nowhere just nenteka butesi naye kati simple that I have that power that continue somero basigadde bamanjayo wanuke okitegeera kubaana bonna wanuke nusulu 10 kakadde kamu nusulu 10 kakadde kamu nusulu 10 wano kati mwana wani asomera 10 wano kaba nze nasomerako 12 ogenda kikuluute wikiriza abaana bagenda kutuula tebajja kutuula naye Katonda ono ninawo okyali ku nsi tebajja kutuula Salongo ojja kuyiya Salongo baneemikisa katawa budde buno ne bw'okulima bukulimi kinkwata kati nkukolimire saagala okolime nze ng'onkolimidde mbadde nsaaga mbaddeko walaji omanyi naffe munnaye bino ebintu seba no because olina okukyusaako ku bwongo kati mbaddeko walaji naye nga bw'obimanyi nti obulamu bwe butyo so abantu bannagendo bagaliza obubaka bwa Christmas bannayuganda mikwano gyaffe ate si bakatuliki si balokole si baki wabula ffenna wamu omanyi SB4 abazadde balina complainted embi nama nti ye musiraamu n'agamba nti simple that telonkwatako nemanya nti the children because I have this neighbor of the house nti omwana ajja kugenda ate wa neighbor okitegeera kubanga ati first wait gwe wali olabyeeyo n'ogamba nti eri embwa for dog of we have the good that plated nti embwa ya musiraamu neyita kugumba ly'embizzi wali ojabyeko sikyegenderezanga kati nange sigirabangayo embwa nti ya musiraamu yayise kugumba ly'embizzi yebeera buli otegeera eba nsiraamu kuba abaka gevaamu baki naye ate eyo temanya erya buli so kati bannayuganda bambi bagereza Christmas n'abatagitegese bulungi muyite ku bantu ng'abasiraamu abasiraamu batera okuyita ku bantu gundi jwampita ku yidi SB4 nakuyita tewampita nakuyita era wano nemukwano gwange munyakubira sinagamba SB4 nga ayambala nnyo ekkanzu buli Friday musiraamu nemugayo ddiini oyo alina amadiini 16 nenga bannayuganda because nti bambi mbagaliza ennaku enkulu muziyitemu bulungi ate yenna buli munnayuganda gyali nga mutuufu amajja publicity nateete mbagala nnyo abazungu waliyo omuzungu wange bamuyita Bullhapret naye mukwano gwange nnyo waliyo mukwano gwange South Africa Statute Awards Stella mukwano gwange nnyo naye yankyawa waliyo Marion Sasaawo ku Garden City awo yampise kuli Christmas waliwo omukyalo omwe yankyawa naye Mukama Katonda Spice Dana gwe Spice Dana banna mukola ki okikulu nawe wematira nnyo asikwematira Spice Dana yankyawa kati va ku Spice Dana ono omwana yakava mu Kivulu wano ku Afirikana sigingisaha sako omulaba mu bayimbi ba Uganda ng'ogasseeko n'abazannya comedy ng'ogasseeko n'abakola ki yakyasinza okugabula ebijjulo ewakaawe naye tampitangako ate mu ku King's Sport wali ugundi ayina ekifo kyo wali watutera okubeera ne tunywa ku chai uwo n'okwentebe road okyali kunte ate ffe tuyita eri nakawuka ewaka wennyini ffe tuyita eri nakawuka ne tugenda eyo naye ne mu vidiyo ze nzibaamu nesimanyi lwaki tanyonyaako ani ataakola ba vidiyo ze nagisuutinga osukuna video mwavu sente ziganye uri no muyimbi wali mushutingidayo video alwa uyu
ono muyimbi omwana nange ndi muyimbi nezange zagaana lwaki nsuutinga ez'abalala nakuba oluyimba ne balugaana mugonde zonna kati ate oba gavumenti yalubaninga lwalugamba omama bwakedde mpulira omama bwakedde mpulira Uganda ng'efunye change omama open ya dowa Kyagulanyi atudde mu ntebe nenga ogambye nemanya nti gavumenti simanyi oba eneefuuda kyeyinza ogala publicity yeefudde bagala mu studio ne balokola mu studio zonna zangoba UTC yangoba eri ewa Mutanda yangoba Gemination yangoba YCT bangoba tugenda du recordinga oyina ku CD najera bidda tulina white plug na kuddamu alukube poze oluyimba nalukubadda esibife nyimba zenina ozimanyi nina enyimba emitwalo 10 n'egi nenjagala kutaako 2 eggwanga sagadire kanga tikoze eki nga terisanyuse njagala kutaako 2 zokka oba 3 twagala kuleko ogende naye bannayuganda bulijjo bakwebuuza nze mbadde mbagamba nti ne gyali publicity gyali bannayuganda kituufu mbagala nnyo bafaani bange mikwano gyange abali mu New York, Germany, Congo, South Africa, Canada, waliwo mukwano gwange yali South Africa boss mutoto abeera kati yadda South Africa naye yalina ka restaurant kuntebe road okwo kugundi awo naye bonna bankyawa but because abantu bamazeemu essobi walugayi wange ne yakyaza ku radio ono ogundi ono gayi wali awo munene radio ya luzungu nnyo bagitani mwerabidde ojje waliwo ne gayi awo mulala ani ono gayi baana bankyayi bangi nnyo bayizawe ono mwana yali ku spark naye takyantumirako antuwematira obulo omulungi waliwo ono gayi yakola ku spark ku makya Kasuku Kasuku oba kyaliko ne Kasuku bayagenda oba ali South abali Mbawalabu si kyamula mwali mu Uganda Kasuku nganja naye akagenda Mbawalabu abantu badduse Mbawalabu ng'agenze kukola bwa kadamba andi kati yensi gye twasigalira mufa Abaganda ne kati ng'agenda kukola Kapale sijali ali Mbawalabu Kapale ali Mbawalabu ali mu nsi gye bayita na Liberia ali mu Liberia na Liberia byali Mbawalabu eyo kakati guno omulembe okutwala Mbawalabu nga tetoyagala nze nange senga nina muzira kyesa nanti kabutesi ebisigadde mbi na passport njina myaka 5 ngolo ogenza kola yo ogenda kola yo ne bwe nayola kasasiro olu family yo girekerani ye manyi nze bandekerani the children have been to people right now go to solo stated now because I have from now because I'm very smart proponent era nze nemala ntukako butuusi bwente mu nnyonyi nsooka kulambula kabuyonjo tugenda ko mu nnyonyi ate nali ngenzeyo ddi ne bwe nagenda South Africa nayita mu bus nga njagala genda nga nnambula kwazi wagenda South Africa nagenda ke South Africa ne mmalayo week namba statute yali ankyazizaako nsangeyo ku bantu abali South Africa abali banyumirwa ku buzungu lwange so fana because the people right now era mbagala nnyo South Africa mbagala nnyo Germany I know because nina mukwano gwange bamuyita Judy Kyamufumba oyo naye yali mukwano gwange nnyo naye yankyawa kakati abantu bankyawa olaba naye gwe kenyini wankyawa ate gonnoonyeza zenkunoonyeza nemenyeko okugulu onoonya nako yali nkikunnyonnyodde otangambako nti munaye naye bwonkubidde sigaye salongo hawaii kakati ntegedde ntya wali wadde onkubeno no ntegedde ntya nti kati wafuuka salongo soba osooka okumivinga light now have my head anti goli osoose okunkubira era mbadde onengamba mikwano gyonna gyonna abadde osoose okunkubira publicity yali osoose okunkubira nanyozayoza ntumiddeko n'omukyala mama Fina wadde yatuvaamu tuyamba mama Fina nawe oli nkwagala nnyo ennaku ezo nawira ogamba togenda kuddamu kuyamba muntu yenna sembayo kuyamba nze saagala kubodaboda nnyo sembayo kuyamba nze akasembayo tumira ku bantu babali abazungu mikwano gyange abazungu bambi mwebale nnyo waliwo Judy Kyamufumba icon big people right now fans you have rented because nina omukwano gwange bamuyita Jalula Temple I continue begin their friends ali Germany waliwo omukwano gwange naye mukyala ali Germany bamuyita Nakandi Estera
ali Germany mukutumiddeko nnyo because people like omwana n'omuganda awana neta kyamanyi Luganda amanyi Germany kakati nakandi I know because I pay because I'm friends because on Christmas day but now because next year mwaka omulungi I continue again to people right now mukutumiddeko nnyo mikwano gyange mwenna abali mu America abali mu New York abali Germany so abantu abafenna baagala nnyo fani bange bali kunjaga ate mwe bali kwagala SB4 mwe bali na kumusabira ayina babiri gwe guy Airtel okujukiza extreme wifi kwamba nafe aba Airtel mbega yede banange simu yeri ku screen mukalango ka Airtel si ya kusebera ku buyambi ate era si ya kunonyeza ku mama fino kunonyeza ku SB4 gwe ngoyagala extreme wifi bako yesimu ya Mr. Mutiaba mukubireko ko omanye bisinga kawo yona wole wale mu kibuga obole mu kyalo extreme wifi ekutuka kawo noberanga ate bagikuterayo nofuna internet etabuka buka banafe ba Disney Junior sanga wona tete twalayo omwana wo afune enjigirizibwa ennungi batandikira ku nursery paka timiza wezeli ku screen yoko banafe ba Disney Junior bera bulungi mweraba omusingi kikulu nnyo eri omwana wo katuwanjulira Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior wesinga obukugu ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawo ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akube ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0793241298 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.